ebula ennaku 3 akakiiko k'ebyokulonda mu NRM kakomekkereza okusunsula abeegwanyiza okukwatira ekibiina Bendera mu kulonda kwa 2026. we lutuukidde olwaleero nga bangi bakyeyiwa ku ofiisi z'ebyokulonda okusobola obutasubwa mukisa gwa kusunsulwa. Ni copyright bill colleague wange gye yaleeta n'amusemba yoona already yayingira ku floor we tunaamalira ekisanda kino tuyira kuba tumaze ogibitamu tumaze ogibisa okubona nti omuntu afuna mu kintu kye kyaba ayiyiza. Waliwo ekyamasannyalaze kibadde ebizibu nnyo. Waliwo ebitundu bimaze n'ebikondo myaka 15 nga teri masannyalaze. Kakati twamaze ne government programu eyo etandika mu June eno. Mu ngeri y'emu waliwo abantu babiri abavudde mu lwokaano ku ky'omubaka wa Kampala Central nga balekedde minisita wa Kampala Mesa Kabanda attunke n'abalala okuva mu bibiina ebirala. Mwami Nambavu nze sinatuulako naye wabula batatula ne ttiimu zange okuba nti akola kyakkiriza okuvaamu era bangambye bugambi nti enkya jangu tugenda kukola ki kudikiralinga ne mwami Kyambadde naye Njuki naye nakkiriza okujja standing nja kutambula nabo sijja ba disappointinga era manyi tujja kutambulira mutukulaakulanye Kampala. Mu ngeri y'emu leero abeegwanyiza okwesimbawo ku lukiiko olufuzi olwa NRM baluyite Sseke ku bifo eby'enjawulo lwe batandise okukima empapula okuva ku woofiisi y'ebyokulonda. Mu bano mwe mubadde Salimu Uhuru eyeegwanyiza ekyobwa ssentebe bwa NRM mu Kampala kw'ossa Joseph Sewava ng'ono yeegwanyiza kyamumyuka wa ssentebe wa NRM mu Buganda. Nga nzize okubeera obumu nzize okweddiza Kampala okimanyi bulungi Kampala ibadde hostile katuze tweddize Kampala Museveni awangule ne ba NRM candidates bawangule. Mwegendereze nnyo abantu ababaleetamu ssente abantu abo babagulako ndowooza yammwe babateekemu eyaabwe era bwe muba mulaba NRM ya muntu twagala okugyawo endowooza y'omuntu tuleete endowooza y'ekibiina. Waliwo n'akimya empapula okwesimba kwa myuka ssentebe wa NRM Moses Kigongo. Okumobilizinga Buganda sub-region ne regions endala kyagala amaanyi amapya kubanga bw'oba obaddewo ebbanga eryo lyonna ate ebintu ne bitandika okwonooneka kiba kitegeeza waayo ekifo ekyo bw'omala okuwaayo ekifo ekyo then you coordinate mukolere wamu kubanga abeerenga mentor. An overwhelming response that has been shown on day one for the Central Executive Committee expression of interest. We have received many expressing interest today.